Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu eky'omuziki. Endobeso. Kansala Ssegawa wewenyula. Webale kojjange anti amanzala bankima. Ya wewenyudde abadde nga akubazina kabugo. Dekatu nina akazimu dekatu munonyeko tumulobeseemuko. Ate temumukubira. Osoke tumalirize katumulobeseemuko kyali. Atubulire ani yazikubanga emboko zo ku mulembe gwani. Yefuula mugezi. Naye lwalero naffe katumufunemuko. Ndakutwa tumuwewenyuleza Endobeso. Hello. Mwami Ssegawa. Sebo. Kye kiriwo? Mwende muganda wange. Mwebala okupatikana. Amina Sebo. Mukunja sanso kuuliza. Ssegawa. Bwebo. Kansala wakoze ggulire. Ebyadala. Gwe. Wangi? Nengamba kyali wange abadde atya. Gwe naye obusungu wabugyewo obwo. Muganda wange. Champitiriddeko. Champitiriddeko kubanga Mukunja nga bw'omanyi. Abantu tuli abanupu tuli abantu 23 mu kanso. Bali mu 7 gokka ebibiina ebirala. Naye ebifo byonna bye twalonze ebisatu tetwakuttemu. Oba temwakunze kimala. Alo? Ne bonna baagudde. Oba temwakunze kimala. Leka naawe. Mu kamyufu bonna abannefu baalimu abantu 23 bonna baalimu. Era ne tulonda tugenda okukola ki okuwa gundi yaffe okuwa akalulu kaffe. Naye olwokuba nti mu kanso mulimu abantu abaagala okutulabisa. Ng'ate kirabika n'okusasulwa basasulwa. Era munayo muzanyo ne baguzanya ne gutuukirira. Mwabadde mulonda bifo kinaki? Twabadde tulonda kati nga omanyi twali tulonda obukiiko obutambuza emirimu omuli aka finance, production, social service, n'akawakisi twabadde tulina okukalonda. Naye olwokuba nti twakalonda luvannyuma. Sipiika n'akongerayo n'akawaayo emyezi 6. Ko ne tutakalonda. Ati ebyo ebifo ebisatu nga bwe mbikubuulidde. Abafu be twayisaawo mu kamyufu bonna baagudde. Bali 7 ne babitwala. Naye oba balabye nga nammwe obusobozi bwe bwaleese tebumala. Nedda ssebo tulina obusobozi naye nga bw'omanya akasente kakyusa bingi. Kati waliwo entuulo ezibadde zituula mu ziwoteri ez'enjawulo. Era byatutuukako gye bafunidde akasente. Ssebo. Kati ekyogenda naye bamba wabaswanda budde ekibooko ngo olinga okuba obwana obuto. Onaye bw'obuulira omuntu nga tategeera kuba ntudde nga mbagamba nti mufe mulimu emisota egyagala okucyankalanya nga bw'olaba abamu aba disitulikiti bwe baba batwala eggaluga. Kale mbala mufe mulimu abaagala okukola ki otucyankala tujja ku mulamwa oba naye temugeza ne muva ku mulamwa obere bakalabalaba ng'obwana bw'omusota naye nga bawulira. Ate bantu bakulu naye tebeetegerera bagenda ku bandi wagoni gundi agambye. Nabadde ngamba ye sipiika wa kibiina ki? Sipiika wa Nuupu. Nabadde manyiika naye komuyiseemu kibooko. Era abasinga bagamba ne sipiika yadde asaana kibooko. Naye kakati Emiggo wabadde wagitemye edda ng'ogiterese n'ogamba abantu bano we bakolera ensobi oba? Sabo kasita balangiridde akalulu akasembayo nga nako bakawangudde. Nensaba sipiika n'enfulumako ebweru. N'engimenya. N'ennyingira. Nasose babuza ekibuuzo kimu lwaki muswaza Nuupu. Abaana bali mu makomera, abantu bafudde, abantu basibiddwa, abantu Kyagulanyi abonye. Mujjukira mu kalulu nga bo muzimuyita ku mutwe, amasasi gamuyita ku mutwe. N'abayiirawo omubiri ne muyitamu. Kubanga mwayita kawewewe lwa Kyagulanyi lwaki mumuswaza. Kibooko n'etokota.
lwaki tebagambye mugalamire okusinga okukuba buli wosanze kati omuntu omukulu omugambo nti galamira Ssegawa musajja goli mmekete wakulira tewali musezi naye oba tokitwale nti nuupu obuwagizi buserebye mu Wakiso si kusereba saaki abantu balina omutima gwa nuupu abantu baagala nuupu naye olw'okuba nti embeera y'ensi yatabuka obwavu bungi nnyo omuntu abantu kati bali ekibu kimu bizinesi zakyankala n'ebintu tebikyatambula kati ate batukolera ettima nti mu kansu batuwa sitinga allowance tebatuwa mwezi ate kasente katono nnyo kubanga omuntu omuwa emitwalo 12 ate n'okyalako omusolo n'asigaza 9.5 oluvannyuma lw'emyezi 3 lwatudde abantu abamu bambye ebyo bisobola okubajja ku mulamwa naye ffe abagumu tusigala tuli bagumu oba kitya oba kitya tebalina kibonerezo kye bakuwadde mu kanso tulinze kanso eneddako mu Desemba tulabe sipiika kyagamba naye nga mpulira Yewera okumpa ekibonerezo kale mukulu nalikoze gulire kati lwaki waswanyudde abantu abakulu pulukutuza misota naye Ssegawa ajja kufaananako ng'oli omusajja aliwa eyali musango gwa Nagirinya bamuyita Nkasolo yeekangabiza neyeekangabiriza pokoliyamu naye musajja mutuufu muli 27 mutafuna adde akagumi n'akamu akapositi n'akamu ate waliwo Kansala yagambye ye baalonze bannuupu naye waliwo amayembe waliwo Kansala n'amayembe bwe yaleese ne bikyukira muli kabokisi naye mukonya mutula amutuyita mbuzi agamba si mwala wange bulungi kojjange unaawe wenyula n'abenkima mbadde ntya abenkima tuganya muntu kazitawe mamanzi era aba alina kumutu naye munaawulira amateeka gajja banyiga tajja tunula nti kati ono kikonyoga ekisule naye mbutuufu nkuwulire obagamba nti owesimanyi ow'ensimbi kyalimu tazinga abantu esente zijja bakyusa nnyo mutasobola kulaba wali kasente n'afa bwavu era wekibala kikoze naye okuba wenyula yakozemu bulungiko wadde amateeka gyegali ndikojja waligambye otalera olabe enkima esala ogw'ekibira za Anifa Powers ezana mwami Ssegawa kye yakoze kirungi nnyo maka omuntu olaba yeebuza amagezi ng'olaba awaba osooka n'omukonamu ku kibooko nadda mu layini beba abatuvumaganya Anifa Powers ezana abasimusi mwasuze mutya Mukunja Nakachwa n'amoti naye ekikolwa ky'omusajja oyo kye yakoze nze muwagidde kaabaswanyule lwaki babalyamu oluku obwenkanidde awo mama ebifo byonna muga katono ne bavayo nga tebalina yadde kibakutte kaabaswanyule yabaswanyudde nakitono Mukunja wabula bannange nkubuulire oyo mwana mulenzi namwagadde nnyo era yeebale bikuba byesirwaza nnyo yalyose n'abikuba singa nno bonna n'abalala bwe batyo babeera byebuzannyo amagezi musajja abayiriddewo omubiri biri awo byasaamirira byo lwaki tebirengera wala yalyose n'abikuba nnyabula naye babuze namu kibooko babuze nambagira kyetagira ddala kibooko abasimusi good morning nasazimani kakanyarwanda akola ku Chaba Financial Services ekoso bambi yabaliyose nze mukwaiswe yanakoowa abantu abo bandya nabo yagala nnyo omuntu anaga side y'entuufu okitegeera naye abantu abo bakuusa bannanfuusi boogera kino ate bwala anaakola kiri yabaliyose ate yabasabudde nakatono nasazimani kale namwe mulina abaana namwe muli sabulwa musajja omukulu alina n'abaana n'abazzukulu n'omuswazi otyo Mukunja wanje sekadde kajjawo oyo Kansala era akuba abo baana be ajja kuba abatakubika bwagwa ku ggwe bwagwa ku ye oyinza okugenda nga weepanka eryanyi n'alyoka akuyisaamu eŋŋuumi ate n'owooza bannaye mu ntaase saategedde gwe nnumba musajja mmekete